out a biggest ghetto corporate family in match in the Lucky City music straight away. The pigging gas them scatter owner King Kulumya Tida. Yeah man, SMX media straight away. Yeah man, Bobera nekatona umtima tekuvunda kaba kutise baje bisombu jayo sente bakunyigire mukasonda Mama Fiina Bamuwanise namuze mama omwayimirizi w'abaana bannange munyambe musaive ni bannange nyamba omwana wange nina Kasumba Juma munyambe omwana wange n'omutenda kuza mwezi 25 Saudi munyambe mikwano buli omu ogende nga kinalinga ka vidiyo kano omwana wange agenda bannange munyambe mikwano bannange omwana wange Kasumba Juma bannange bannange Museveni Mama Fiina bannange munyambe omwana wange Kasumba Juma bannange bagenda putira Saudi bannange munyambe omwana wange Kasumba Juma omwana yiruka kwendina wamuwane Kitalo nnyo kitalo ddala omwana Bamuwanise Kalaba. Abantu abasinga ffenna twalabye akatambi k'omukyala eyabadde alaajana nga kaabira abantu mu ggwanga erya Uganda omwabadde Bobi Wine Maama Fiina Robina Nabbanja nga abalaajanira omwana we baleme kubeera nga bamuteeka Kalaba. However, twabadde tetumanyi nsonga ki eyabadde egenda otwalisa omwana ono Kalaba mu nsi z'Abawalabu, naye twagenza okkizuula nti omwana ono yasangibwa n'enjaga nera bwatu natwalibwa mu kkomera ne bamusalira ne bamutwala ne mu kooti ne bamusandira ekibonerezo nga kyakuteekebwa Kalaba. Story eno ngikuleetedde mu full swing, kuleetedde party ya Maama Fiina ne nkuleetedde ya Damaiti family ne nkuleetedde ya maama we oyabadde alaajanira ne opinion z'abantu ku nsonga z'enjaga n'abantu bameka abali basimattuse ensonga eno nga bakutte n'enjaga na biki byonna okubeera ng'omanya naddala kwagenda okubeera ng'otravelinga ku nsonga y'enjaga dakituufu omwana ono yagenda n'enjaga oba baagimuteeka mu buteesi tu updates ki eziriwo kubanga okusinziira ku information oba olunaku lwe yabadde alina okuteekebwa Kalaba lwabadde lwa ggulu. Leero kuleetedde updates dakituufu Bamuwanise Kalaba oba wabadde okusonyiyibwa oba enkwasaganya okuva n'eno mu gavumenti ya Uganda. Byonna full details ne bwino yenna gwe nkuleetedde olunaku olwaleero. Ngenda kusaba kintu kimu, subscribinga onigene ku notification bell eyo ebisigadde obitulekera. Ate gwe omuntu yenna ng'onomukolo ogw'enjawulo okwanjula mbaga oba oyagala kola video ya luyimba lw'okuba bukubize ku namba y'essimu ebisigadde n'obitulekera. Nga naawe ali eyo nga wandyagadde okubeera ng'olanga naffe wano ku SMX media enamba y'essimu yemu gy'okubako tujja sobola nnyo okubeera nga tukwatagana full details n'obutambi bwonna kambukuwe omulundi gumu osobole okubeera nga obwerabirako bye bino. Mama Fiina Bamuwanise namuze mama omwayimirizi w'abaana bannange munyambe musaive ni bannange nyamba omwana wange nina Kasumba Juma munyambe omwana wange n'omutenda kuza mwezi 25 Saudi munyambe mikwano buli omu ogende nga kinalinga ka vidiyo kano omwana wange agenda bannange munyambe mikwano bannange omwana wange Kasumba Juma bannange bannange Museveni Mama Fiina bannange munyambe omwana wange Kasumba Juma bannange bagenda putira Saudi bannange munyambe omwana wange Kasumba Juma omwana yiruka kwendina wamuwane Mama Fiina bannange munyambe bannange Museveni Mama Nabbanja Mama Fiina omwana wange Kasumba Juma bagenda putira Saudi bannange munyambe yaka kwendina nange ani yatwala omwana wange yenna yamutwala oba mwami oba musajja mwena munyambe omwana wange agenda kufiira Saudi bannange bannange Museveni Mama Fiina Mama Nabbanja omwana wange bannange Kasumba Juma myaka 23 bannange ayakotola enene najenyabe bannange kakati kambalabule omuto Kasumba bwe bakwatire Saudi Arabia olunaku olwaleero naku z'omwezi 25 wagenda okuwanikibwa Kalaba. Atamanyi Kasumba mwalabyeko omukyalo omukadde yabadde akalaajana bamaama Fiina balajjanidde gavumenti tewakyali kiriza kutaasa Kasumba. Leero wawanikibwa Kalaba era rest in peace muganda nge tasobola kulusimattuka lwa nsonga Kasumba kendeza ku essay abajijjeeko Kasumba bagenda kumuwanika Kalaba leero
baganda bange mumpulirize bulungi omusango ogulinza okuba nti gugenda wanikisa Kasumba ku Kalaba kuba Saudi Arabia tesaaga eri ensi erina sali ya lo Kasumba bagenda kumuwanika Kalaba leero naye ng'omusango ogulinza okumuwanikisa Kalaba gwe musango ogw'enjaga omusango ogw'enjaga bannayuganda mugenda ne musanga ebizibu bino ku airpoti mubisanga mutya gavumenti esobola okukuwonya omusango guno ne gavumenti teyefiirayo ng'ate bo be batuleetera ebizibu bino omuntu eyali awonya omusango guno yali Irene Namubiru mujjukira bulungi Irene Namubiru tetumanyi oba gavumenti yakola etya n'ekola etya Irene Namubiru n'aguwona teyasigala kyekimu omuntu eyaddako wona omusango ogenda okuttisa Kasumba waliwo omuyimbi eyabula tetumanyi oba yafa oba teyafa omuyimbi gwe bayitanga Loyi Kapale eyakuba naye mukamulirwa nakyozisa amaddu yobayoyo muneiba oyo omukya yaliba Rebeka Jingo Redititi yabula Loyi Kapale tetumanyi gyali kigambibwa naye ekyamukwasa musango ogwo owulira kati ssaawa ya leero omwana agenda owanikibwa Kalaba ye Kasumba mubeere beegendereza bulaadi lwa nsonga Uganda tosobola kuyingizaayo kisosonkole kya sasi tosobola kobe ng'okitwalidde mu ngatto basobola okukebera tosobola yingizayo temulaba nti Uganda terina security ne tosobola yingizaayo sasi naye bakulaga Uganda basobola okutega emigugu abo abakola ku airport jjukira omala okutwalayo ensawo toddamu gikebera bonga basooseka bye basoosese ng'otuukeyo otuuse bulungi basigaze ennamba yo nga bakkubira mutwerabiddeko mu ebintu byaffe abangi babibatikka tebamanyi abangi babibatikka bamanyi ne ebyokuddamu bikusobera mugamba mutya bamemba ya mugamba mutya wabeerawo embeera okutuukako mu bulamu bw'otudde n'ogamba senga kituuka ku nze kivula bagamba nti omuzadde teyeebaka ne bw'aba afudde omuzadde tawummula abazadde tetusobola kuwummula mu nsi muno ne bw'oba ovudde mu nsi osigala omutima guyaayaana kivula bagamba nti alifa tazadde talizuukira ekyaleeta eŋŋombe eyo kwega nti omuntu bw'afa nga tazadde awummula bulungi naye bakemagumbe bulungi naye omuntu azadde ne bw'oba ofudde towummula konsolekawo abaana bakyalina ebyetaago konsolekawo abaana aboononefu konsosobola okulekawo omwana nga tewamaanyi nnyo nga bana bali mu byobufuzi nokuba omwana ono ebyobufuzi bino byalimu tebimuse kwegamba ofa oyaayaana ng'obulamu obwetaaga ngoga nandibaddewo nendaba ku baana bange in fact newe owezeza emyaka 10 obulamu bwagalwa tosobola kukkiriza kufa wadde nga sifa abagaba obulamu naye Katonda akutwalira mu bulumi obw'ekitalo ennyo okuva olunaku lw'eggulo nalabika vidiyo k'omukyalo ono saawa ndowooza nga 6 nabadde nti namu nnimiro kuba ku Lwokubiri nsibira ddala ku faama siviirayo ddala
abaana b'e Saudi ne bakampeereza, ab'omu America ne bakampeereza, London ne bakampeereza, buli wamu ne bakampeereza, buli wamu. Obulamu bwange bwayonoonese, nentandika okuyaayaana, nentandika okunoonya omukazi, nenteekako abantu ne banoonya omukazi, nenteekako bannange nanoonyeza nga ninga anoonya muwala wange Fiina, kwega nga nnoonya omukyala atisi ntuuleko naye. Saasira omuliro gwaliko gwawulira